kino kimagala oyina ebyoya matako musajja gwe naye lwaki teweewa ku kitiibwa mbu you are discussing me giving me advice olinga amazi omugenzi we yafa yaŋŋambako nkwebuuzeeko kiringa ebyoya magala ndeka bisajja mwe muli birogo muli abafu mwe wamwe temulina bijja mbu nabyo bitadde ku myaka gyammwe singa mukyatula mu buti to discuss a boy like me who has lost his father nze asoose fiirwa taata mu nsi bitudde nenagisi yabyo mu nnyuma bitudde nenagisi yabyo jeniya yegendereze negendereza ani masiikini oyina ki musaba zonto n'abazonto iwe zonto yourself gwe toyina pedigree eyogera ku nze wasoma ki gwembwa mbozonto gweina bazonto iwe zonto that's you yesiviyo mubategevu gwe toyogera gwe tunayita abawunye nagisi tunakuyita Julius gwe family yo teina kyamagezi kye yali yekoze gwe nga twayisa abategevu mwete mujja family ya mwetejja ekisajja kimagala gwe magala nesonyiwa magala nesonyiwa mwekyo ekitwe kikula ensujju nze siri mwana wa nnyoko aga amagezi mugende mugawa abaana bammwe tozaalangako tomanyi munabo butaddewo foomu butudde dota ku Muzeeyi Magala abantu abamu bamulabira mu kifaananyi ekya taata because ayina abantu bangi bazaala. Muzeeyi Magala abantu bamulabira mu kifaananyi ekyobukulembeze. Muzeeyi Magala abantu bamulabira mu kifaananyi ky'omuntu asobola okutuula naawe n'akubuulira ekyokukola. Era Muzeeyi Magala ayina audience y'amaanyi, abantu bamunyumirwa. I've never seen any interview nga abantu banyumira Muzeeyi Magala. I've never. Abantu baagala Muzeeyi Magala. N'abantu ab'ebitiibwa bayayano bawulira nga bayayano okusinkana ku Muzeeyi Magala. As I've seen people nga baagala. Nalabako ku Farida Nakazibwe lwe yasinkana ku Muzeeyi Magala essanyu lyali ly'amaanyi. Nalabako ku Mama Fina nga basinkanye ne Muzeeyi Magala essanyu nga liyitirivu. Nalabako kuona omukyala Mwanyinaze Aisha owa furniture ebbanda nga asinkanye Muzeeyi Magala essanyu nga liyitirivu n'amutonera n'entebe sofa set ey'omu ddiiro. N'abalala bangi ntera olaba Ssaabazonto wabadde ng'agendayo omukolako interview nga abantu naddala b'omu diaspora nga bagula ebintu bagula embuzi Muzeeyi Magala ne Ssaabazonto bawe ekyomucyomo basobole okuba nga balya. Kakati abo bonna baagala Muzeeyi Magala gwe ng'ojja ne nosensi okubanga wayiga okuvuma taatawo yakuyigiriza okuvuma otandika okuvuma abantu. Kankubuulire musajja ffe ffenna twali tulowooza nti taatawo osobola okusigala mu bintu bye. Kala nate forces ezisobola okukuba mu bintu bya taatawo zinza n'obutabeera na za bweru nga za mu nnyumba mwova. For example Dwaliro alina ekitiibwa Doreen alina ekitiibwa naye n'otunuulira eno Nankani Tamale Emirundi Junior weefudde ki? Lwaki tokkakkana wansi? You are trying to fix yourself wotali oli mu kweyingiza ewantu wotali. Kituufu wafiirwa naffe twafiirwa. Naye ate si be batwe weba actinga ng'ofiiriddwa. Okitegedde? Kati oli mu kugezaako okulaga nti oba ebyokufiira tebyakuluma nti oba tebikukwatako nnyo weeteekawo nnyo. Oli ne bano abavubuka bwe mubeera ku ki? Bano b'oliko? Kati nga mukwano gaffe Kasuku ye ebyokufiira tebimuluma. Era yagamba ddaye ababe baakola ki? Ababe baafa dda baggwawo. N'abalala bano bantambi baani abo babunoke be mubeeramu. Kati abo abantu abo nandibadde ndowooza actually ne abo bagayizi simanyi nakumanya era message eno etuuke gye muli. Nandibadde nze ndowooza nti bagayizi abo Frank Antambi, Sharon, Brunoke, Saimo Kawalata, Kasuku, ani awo mulala Zubeda naye kwali ndowooza ne Zubeda. Nandibadde nze ndowooza nti kyemwandibadde mukolera omwana ono kakati ate kati kwe kumukumaakuma mu buno obudde nga taata we avuddewo abadde kitundu ku ye, taata we nga amulese wakati mu mbeera y'ebizibu. Nandibadde ndowooza nti kakati mwe nga mmwe mikwano gy'ababaddewo kubeera nti mumubudaabuda mumukumaakuma mumulaga life nga bwe yina okuddamu etambule
n'asobola okugaininga amaanyi okuddamu okuyimirira. Naye bino byaleeta ebbugumu olina eno naku bbiri akamalozi kakitaawe ng'ali ku social media yatandise dde okutrendinga, naku bbiri nga yatandise dde okuvuma abantu. Okimanyi nti abalabe ba taataawo basobola okukola effujjo ku ggwe? Okimanyi nti abalabe muzeeyi bo babadde nabo basobola okugamba nti ensigo ya Tamale Mirundi Senior ne Junior katugigirewo ddala? Wano abantu bakusuusuuta ng'okuziika kwakabaawo, naffe baabitukola. Nja kumuweerera primary yonna, nze nja kumuweerera university yonna, nze ndi wamuweerera, nze mumpeeko. Ekya planned kiriwa? Okola mu gavumenti kiyaninga ekyamaanyi kyasobodde okukolera ku education nakufunira kiremu mu Ministry of Lands. Kakati planned mulekwa twandigambye nti Tamale Mirundi Junior yasigadde mu factory ya Tamale Mirundi Senior. Nti ezo baasi ze mulaba ezigenda e Kapichora zonna za Tamale Mirundi Senior, Junior yazisigaddemu. Naye bw'obanga okyali naawe mu mbeera ya kubeera struggling mulekwa, toli planned mulekwa. Toli planned mulekwa. Teekateeka kakkana labirira maama wo, kubanga mukyala nalabye nga yeetaaga okukola ki? Yeetaaga omuntu asobola okumutegeera mu mbeera gy'alimu. Amato oyina mangi. Amagezi amato Tamale Mirundi Junior oyina mangi, ate nga gali wamu n'amagezi amasiru nago oyina mangi. Wabula ke kaseera otuule wansi ne maama wo oyo gwe wagamba nti gw'owuliriramu era nti bwakugamba ekigambo toddamu, mutuule akuwe osetinge entambula. Lunaku olwaleero njagala kwogera ku neeyisa eya Tamale Mirundi Junior eyayita planned mulekwa. Eyayita planned mulekwa n'engeri gye yagenze maaso n'okuba nga avvoolamu Muzeeyi Magala. Ngaffe abantu abalinamu ku discipline kyatulumye era ngenda kubanga ntanya ensonga zino. Wabula njala okusaba okusubscribinga, okulikinga n'okucommentinga ku mboozi eno ate era n'okugitambuza emutuukeko. Kale nkimanyi bulungi nnyo nti Tamale Mirundi musajja muvumi, Tamale Mirundi Junior muvumi, era abantu bonna azenga abawooninga, taagala kumubuulirira, taagala kumugambako, taagala kukola ki, simanyi ye tategeera bulungi. Naye ku kino kye yakoze tujja kugambako Ssebo tugenda kugambako kubanga ate osussizza wookomye. Okudda ku Muzeeyi Magala, nze njogera mu biti ebyenjawulo. Muzeeyi Magala namukolako interview mu mwaka gwa 2 mu COVID ndowooza yali 2022 nagenda paka Bunyaka, amaka ga Muzeeyi Magala gasangibwa Bunyaka. Okyamira awo ku diocese eya Luweero, ku Luweero ekasana ku kitebe kya diocese w'okyamira n'okirira wansi waliwo wali ekyalo kye bayita Bunyaka. Ate nakola interview nungi nnyo era ku mukutu gwa Kimbo Politics kweri wemukebera ebyemabega. Ne Muzeeyi Tamale Senior naye mbadde naye ebbanga lyonna, tubadde nga tutambula naye, tubadde nga tukola interviews ez'enjawulo. Nakolako naye ku ABS TV nga mostinga ku lunaku olwokusatu, ate ne mbadde nga mostinga ku show zaffe zino nazo interview kweziri. So bwemba njogera ku mbeera eno Tamale Junior oteekeddwa okusooka okuteeka wansi badde okola owulirize okuva mu bantu abakulu, kubanga oyinza okulowooza mbu oli wa kitalo, oli w'amaanyi togambibwako, ne weesanga nga gwe n'amaanyi go temuyambiddwa oba nga amaanyi tegakuyambye. Ddala nkutegeeze nti abantu bangi bafiirwa era embeera nekyuka oba obulamu bwabwe ne bukyuka olw'abantu babeera bafiiriddwa. Oyinza okuba nga gw'ofiiriddwa yabadde breadwinner, ntegeeza nga yabadde omwami waka yaleeta emmere. Tukirabye nnyo abakyala nga abamu balizootinga kugenda ku kyeyo, abamu bafumbirwa mu bufumbo obulala, n'abamu bayingira obwamalaaya, abamu bakutandika okukola naye takola atandika okusika chips ku kkubo n'abalala. So omuntu aba afudde, tukkiriza nti obulamu omuntu bw'aba avudde mu bulamu bw'ensi eno obulamu bukyuka.
bw'owuliza akayimba ka Pastor Bugembe yayimba nti waliwo akayimba title yalwo neerabidde naye nzikiramu ebigambo nti nga baziika mamaabwe oli yabuuza nti bali batya abaana ba Betty banaaba batya abaana ba Betty natuula chorus eyo ndowooza mugimanyi nti baziika mama waabwe nga bato ye Dumba ne Dennis yafa naye abajjajjawe nga yagamba naye abaana ba Betty bagenda kukola batya bagenda kubaawo batya ensi ne bagiyingira batyo era finally Pastor Bugembe yatandikira ku street n'abeera street child eyo gyava okutuuka olunaku olwaleero we tumulabidde nga Pastor Bugembe. Kakati gwe ssebo oyinza okulowooza nti oli mugagga nnyo oli planned mulekwa ojja kuvuma buli kyetaagisa ojja kuvuma buli kintu ekikusala mu maaso kikyotegeeza okubeera planned mulekwa Tamales Junior kikyotegeeza okubeera planned mulekwa nga tulabye abantu bangi abagagga abafa bamulekwa be balesenga bagagga ensi nebatabukira ne bagamba nti abo bali abaana b'omugenzi gundi nga ne properties omugenzi ziyalekawo zonna zaggwawo ng'ambe nti tolina magezi tosobola kulabira ku bibaddewo wagamba wasoma psychology batusomesa embeera z'abantu tosobola kulaba abantu engeri gye bazinga babonaabonamu after some relatives okufa gwe ebyo badde tobiraba business ezikolapsinze after nga eyali omutandisi waali toziraba tolaba abantu babonaabonamu olowooza gwe oli wa kitalo nnyo oli wa kabi nnyo oli w'amaanyi otandike planned mulekwa. What kind of plan are you talking about? You are planned how? Tamale mirundi alese ekyo kyogenda nga wejuusajuusa nga wali planned mulekwa. Amabugo gemwatandise n'okukayanira gagenda kuggwawo. I pity you, young boy. I pity you. Kubanga you went to school. Wasoma. Era sikunyoma. You have a bachelor's degree. Now you act like someone who is having a P2 report. Weesanga omuntu alina na report ya P2. Omuntu alina bachelor's degree. Wano wavayo n'ogamba nti omuntu asobola okugambako yekka n'owuliriza ye maama wo. Era olina bye wali ovuma n'ogamba nti maama wo bamugye mu ki? Bamugye mu bintu bino. Maama Tamale Mirundi. Ukola ki? Maama Tamale Mirundi Junior. Why don't you sit with this young boy? N'omubuulira ensi nga bw'etambula. Because bwe kiba nti ye asobola okugambako n'owulira nga wano wavayo naye mwana gwe bambi oli disgusting. Oli disgusting. Okusobagana kwe mwalinamu ne kitaawo n'otuuka n'okulangira kitaawo kasajja akatamiivu nze sikakasa nti olina taata wange kati ebyo byonna bwabikola actually bitulaga kikyoli era maama Tamale Mirundi gw'oliwo tugenda kublaminga engeri gy'okuzizaamu omwana ono tugenda kublaminga abaana ba Tamale Mirundi bonna twabalabye engeri gye bafaananamu n'engeri gye beeyisaamu twalabye ekitiibwa kye babawa nalabye John akola mu parliament omusajja alina ekitiibwa omusajja akola mu ddwaliro omusawo alina ekitiibwa Doreen alina ekitiibwa naye n'otunuulira enankani Tamale Mirundi Junior weefudde ki lwaki tokkakkana wansi you are trying to fix yourself wotali oli mu kweyingiza ewantu wotali kituufu wafiirwa naffe twafiirwa naye ate si be bato weba actinga ng'ofiiriddwa okitegedde kati oli mu kugezaako okulaga nti oba ebyokufiira tebyakuluma nti oba tebikukwatako nnyo weeteekawo nnyo oli ne bana abavubuka bwe mubeera ku ki bano booliko kati nga mukwano gaffe kasikuye ebyokufiira tebimuluma era yagamba ddaye ababe baakola ki ababe baafa dda baggwawo n'abalala bano bantambi baani abo babunoke be mubeeramu kati abo abantu abo nandibadde ndowooza actually ne abo bagayizi simanyi nakumanya era message eno etuuke gye muli nandibadde nze ndowooza nti bagayizi abo Frank Antambi Sharon Brunoke Saimo Kawalata Kasuku ani awo mulala Zubeda naye kwali
ndoza ne Zubeda nandibadde nze ndowooza nti kyemwandibadde mukolera omwana ono kakati ate kati kwe kumukumaakuma mu buno obudde nga taata we avuddewo abadde kitundu ku ye taata we nga amulese wakati mu mbeera y'ebizibu nandibadde ndowooza nti kakati mwe nga mmwe mikwano gy'ababaddewo kubeera nti mumubudaabuda mumukumaakuma mumulaga life nga bwe yina okuddamu etambule n'asobola okugeyininga amaanyi okuddamu okuyimirira naye bino byaleeta ebbugumu olina eno naku bbiri yakamalozi kakitaawe ng'ali ku social media yatandise dde okutrendinga naku bbiri nga yatandise dde okuvuma abantu temumuyambye nammwe your friends of Tamale Mirundi, you are just doing a disservice to your friend Boba guys abo mwandibadde mwogera naye because kati odota ku Muzeeyi Magala abantu abamu bamulabira mu kifaananyi ekya taata because alina abantu bangi bazaala. Muzeeyi Magala abantu bamulabira mu kifaananyi ekyobukulembeze. Muzeeyi Magala abantu bamulabira mu kifaananyi eky'omuntu asobola okutuula naawe n'akubuulira ekyokukola. Era Muzeeyi Magala alina audience y'amaanyi abantu bamunyumirwa. I've never seen any interview nga abantu banyumira Muzeeyi Magala. I've never. Abantu baagala Muzeeyi Magala. N'abantu ab'ebitiibwa bayayano bawulira nga bayayano okusinkana ku Muzeeyi Magala. As I've seen people nga baagala. Nalabako ku Farida Nakazibwe lwe yasinkana ku Muzeeyi Magala essanyu lyali ly'amaanyi. Nalabako ku Mama Fina nga basinkanye ne Muzeeyi Magala essanyu nga liyitirivu. Nalabako kuona omukyala mwannyinaze Aisha owa furniture ebbanda nga asinkanye Muzeeyi Magala essanyu nga liyitirivu n'amutondera n'entebe sofa set ey'omu ddiiro. N'abalala bangi ntera olaba Ssaabazonto wabadde ng'agendayo omukolako interview nga abantu naddala b'omu diaspora nga bagula ebintu bagula embuzi Muzeeyi Magala ne Ssaabazonto bayokya omucomo basobole okuba nga balya. Kakati abo bonna abaagala Muzeeyi Magala gwe ng'ojja ne nonsense okubanga wayiga okuvuma taatawo yakuyigiriza okuvuma otandika okuvuma abantu. Kankubuulire musajja ffenna twali tulowooza nti taatawo osobola okusigala mu bintu bye. Kala nate forces ezisobola okuba mu bintu bya taatawo ziyinza n'obutabeera na za bweru nga za mu nnyumba mwova for example. Kakati twalaba Mr. Tamale Mirundi abaana be abuvunaanyizibwa abategeera weebali. Twalabye n'abakazi bano abakaaba abaagala obuyambi teri n'omu yakaabidde Tamale Mirundi Junior bagenze wa John because gwe balaba yalimu omulamwa yategeera. Twalabye bino byewajja nga wati wali ku gundi yani wali ku channel ya Simon Muyanga Lutaya ne weesoma nga gwe musika nga Muzeeyi tannaba kufa n'ogamba gwe musika wa Muzeeyi gwe musika wa Muzeezi yensonga lwaki oyina n'erinnya lye stupid okuba gwe kayada n'erinnya lye ne John ye John Tamale Mirundi. Kakati gwe okuba n'erinnya lya Tamale Mirundi kitegeeza nti gwe musika. People ennaku zino bakozesa amannya gaabwe ku baana baabwe. Interview okuzika bwe kwaga nga tata amaze okufa interview okoma ku interview ate n'ogamba mbu nze nali ntegeeza social media nze namusikira ku social media. So kati naye yentegeera nga bagamba nti bakwesigisa ebintu. Era twebaza nnyo omugenzi yonna gy'ali ekiwumulo Mukama muwe kya mirembe amusaasire byonna ebyamutambulira obutali bulungi amuwe eggulu alabe ebirungi mu ggulu. Tumwebaza lwaki yadde nti teyakuteekamu mpisa ng'era bw'okyogera era kisoboka kubanga era baga nti sula obugoonoona omwana ayinza oba nga yakweyonoonera nga wali mwana wa Lakizale kati mukwera wa Lakizale tufukidde akabasa naye twagala okumwebaza nti yakuweerera at least newonoba tolina magezi gana amazaale naye ate neewuunya nenge gye wasoma psychology nga psychology etaaga abantu abategeera. Anyway naye twebaza omugezi Joseph Tamale Mirundi Senior okubanga yakusomesa kubanga ate singa tewasoma wandibadde bubi nnyo. Nja kuwa ekyokulabirako. Ffe twakulira mu byalo naye mu byalo twalinanga ekisambu nga bwe bamala twasimbanga nja kuwa ekyokulabirako ekya Lumonde nti bwe twasimbanga Lumonde oba bwe twatemanga ebikata ne tuteekamu amalagala Lumonde emyezi 6 n'aliibwa nti Lumonde no we yakulanga twalyanga Lumonde kyokka Lumonde we yaggwangamu ekyo ekirimiro ekyo ekisambu awaali Lumonde waameranga ebimererezi ebyo ebya Lumonde. Ebimererezi ebyo
tetwabiryanga mu biseera bya Lumonde nga waali twabiryanga nga Lumonde aweddeko era nga kati bye bitandise okukola ki ne mu bimera ebirala ensigo za ffene omuti gwa ffene gusobola okugira kifene nekigwa ne kisuulasula ensigo ne musigala muli akuguno mpaka nga ate guno guvuddewo kati ate ntandika okulya buno obuto okyegedde kakati mu mbeera eyo mu buno obulamu bw'ensi Tamale emirundi yali Lumonde nja mugeza ku kikata ekya Lumonde ensi kyeganyoddwamu politically ensi kyeganyiddwamu academically ensi kyeganyiddwamu information abadde ali informed. The guy was very informed and intelligent. Wabula nti mu nteekateeka y'obulamu bwe yamanya nti agenda kuvaawo n'ateekawo ekimererezi. So ekimererezi ekyo kakati ye gwe Joseph Tamale Mirundi. Just know you'll never be original. Tolibeera Tamale Mirundi senior however much nti ye taatawo yafudde yafa ali mu ntaana yaziikibwa yakka emagombe ali mu bafu yaziikibwa n'ebyo byonna omwali obwongo bwe omutwe gwe endabika ye omubiri gwe era tumusabirayo busabizi nti kati Mukama saasira mukadde waffe Joseph Tamale Mirundi kati gwe ekimererezi gwe yalekawo tojja kulowooza mbu ogenda kubeera okola oli byalinga akolera ddala byennyini. You can never be original. You will never be original. Tolibeera era tojja bbeera kubanga original yaliwo nakulabyawo nga weeperegesinga mbukati nze Tamale Mirundi senior. Stupid. Tamale Mirundi senior ngo senior linga awa kweye envuma gy'ovuma bw'abantu talina mulamwa kweye envuma ate bani taatawo Kasuku abadde ng'ayogera nti baliwe baatukanga no Simon Muyanga tayakyogera nti baatukanga ne bavuma abantu naye Tamale n'atula nanga naye bano nga bavumye nnyo Tamale etuuka n'atuuka n'okugamba nti kakati abalabe benna simanyi bava mu nsonda ki kubanga nvumye abantu buli side kati simanyi ani mutuufu akola ki ani mutuufu annumba kitegeeza nti naye yakimanya nti abalabe abalina kubanga yali avuma kati gwe gwe yateekawo omwana we oyagala otambulira mu footsteps ze naawe obeere nga oli muvumi nga bwe yali avuma naawe obeere nga okola ddala byennyini byeyakola naye tojja kibeera Tamale Junior tojja kukibeera. Zimba brand eyiyo omwana yali agamba mu kuziika nze nawuliriza nnyo story nawuliriza nnyo interviews interviews nazo ezaali mu kuziika ne stories ezaakolebwa. One of your sisters ng'akutta akazindaalo yagamba mu family twabawa abantu babiri muzeeyi ne Tamale Mirundi ono Junior. Muzeeyi afudde muli baddembe okusigala nga muyomba n'omulambo noono ng'asonga muggwe because wali oyimiridde wano ng'abaana mwali wano ku layini. Omwana n'addamu n'akola statement n'agamba oba ne Tamale Junior n'addayo n'atula ku drawing board n'alekera awo ebyo byakola yamanyi. Kitegeeza ne famire yo yennyini gy'ovaamu ebintu by'okola tebyagala. Ne famire yo gy'ovaamu ebintu by'okola gwe famire tebyagala. Oba omuwala bwe yatuuka okuvaayo n'ayogera ekigambo ekyo yalaga nti ebintu by'okola famire tekola ki tebyagala. Muli baddembe okusigala nga mulwana n'omulambo noono bw'anaaba asazeewo n'adda ku drawing board ekyo kakiraga nti badde by'okola tebyagala dda ku drawing board weezuule. Frank Gashumba yayogera bulungi yakuyitayo n'eri mu bantu n'akuleeta wano n'agamba taatawo abadde avuma naawe ng'ovuma ke kaseera odde ku drawing board otte ku bigere. Frank Gashumba ate nno yagamba naye wali wamuvumako naye of course tetujja kubigendamu kubanga life bwetu bebadde mugitambuza mbadde muvuma East Right Center West. Kaakati mukulu bw'abanga taatawo yabadde alina abantu be bwabadde ng'abakwata abadde alina abantu be bazize ng'abavuma tojja kunaawe kugamba mbu ogenda kuleeta ekyo naawe bavume nga taatawo. Nedda ssebo tandika obulamu obutuufu toyinza kudda kuba kati Muzeeyi Magala bw'aba ayogedde statement etakuvuma oyinza otomukolera interview namba ng'ovuma muvume
n'ovuma ebigambo ebitategeereka. Muzeeyi Magala ku myaka gye ng'otandika okumuvuma kubanga wakuzibwa ng'ovuma, wakuzibwa ng'omanyi kye bayita okuvuma, ng'osobola okudda ku muntu n'omuweebuula n'omukunkumula oti n'adda ku zero. Tamale mirundi oli muvubuka munnaffe, oli muvubuka munnaffe. Bano abavubuka bino bye mulimu ebyo bye mwetandikisiza ebyo, simanyi Sister Shalom, simanyi Sister Junior, simanyi Sister Anne. Okuze kati kaseera owase ofuka omusajja ovunaanyizibwa, oli mu myaka 30 n'okwambuka. Oli myaka 30, maama oyo yatugamba yamala ne Tamale emyaka 34. Kitegeeza gwe tujja kubaleja emyaka gye yamala nga bakamudedezaawo n'okufuna olubuto na biki. Oli myaka 3 n'okweyongerayo. Tamale mirundi Junior. Tereera wano emabegaawo nja kuwa scenarios 2. Wadda ku mukazi n'omuvuma oyo gwe bayita Amelia Nambala. Wavuma Nambala, Amelia Nambala n'akutwala yali agenda kusiba. Amelia Nambala n'agamba naye omwana ono alina taata we. Kangende njogerezeganye ne mwami Tamale mirundi. Era gwasitula Tamale mirundi ne mugenda ne mwetondera Amelia Nambala. Era awo we yafukidde ne mwannyoko, sister mpulira muyita sister oba auntie oba sister. Nalabye waliwo ne ka video ke nabye nga mugenze ku ssomero ly'abaana ba Nambala okubalabirira, okubalabako, which was okay. Taata wekyo n'akuyimiriramu n'akuwolereza. Bwe bakuba ono kisa kya sitaani bwe yakkuba bwe bagamba wavaayo nga bakuwegudda oluba lwonna. Taata wo n'avuma buli muntu, najja ne mu ddwaliro ne Jambiya alaba ani yakubye omwana we. Kakati oli mu kaseera nga tewali agenda kukola ebyo. Ani agenda okuddamu okukola? Taata Sali. Muzeeyi Sali gwe nalabye oli mukulu wa taata wo ng'alabika musajja ali diplomat. Muzeeyi Sali yakolako mu UN. Abantu abakolako mu UN sebo baba diplomat. Tomusuubira kuddamu ezo story zo. John mukwatagana. Olyoka omuzemu ezo sakasuwo. Ani maama wo gw'ogenda oleete yakwonoona. Kati ogenda kuleeta ani? Otandika odda ku bantu ovuma omu ku omu. Nze temumbuulira Dipland mulekwa temuŋŋambako gwani gwe batagambako nga ne gavumenti enamba bagigambako gwe gwani gwe. Oli Dipland mulekwa Tamale mirundi yalese kiki ekiri awo ekyamaanyi nga ne bamulwana baaleka companies ez'amaanyi ze mulwana group of companies tezikyaliwo. Bano ba BMK baaleka ebintu bingi nnyo, baaleka byotera Africana, baaleka BMK house, baaleka byani. Tamale mirundi yalese eki Mukiibi wa St. Lawrence, leka amasomero ga St. Lawrence gonna agali awo. Horizon Campus, St. Lawrence of Pari, simanyi biki zonna ziri okwo. Tamale mirundi yalese ki? Nkugireyo ku bantu abalina bye balese, betwandigambye nti no balese ba plan ki? Balese ba plan mulekwa. Naawe okyali struggling mulekwa nga ffe. Oli struggling mulekwa, okyali strugglinga. Toyina mpisa. Taata waffe yatwagala nnyo n'ate n'atukuza nga tetulina mpisa. Ng'oyogera ekigambo ky'omusajja omukulu ali akola wano weewaana okola Ministry of Lands, which is right, okolayo. Naye Ministry of Lands bo balowooza abaana ayagala okukola n'omuntu afaanana nga ggwe bw'atyo. Eminisitule ogiweesa ekitiibwa kweri. Olowooza baba taatawo yakukubira ekikopo n'oyingira ng'oyingidde ku maaso ya honorable ya Minister Mayanja. Kuba ali mukwano gwa taatawo. Singa Mayanja bamukola lishafo kubanga Mayanja musajja mukadde. Museveni akyasobola okugamba nti Ministry of Lands Mayanja naawe nkujjeyo nga bwazze nga abikola. Wabaddeyo ku bantu ab'enjawulo bannabakooba baani n'amugoba asobola omukola lishafo. Kati naawe singa bakugoberamu onotandika otyo obulamu buli muntu ng'omuyisa bw'otyo. Ani anaakuteeka mu kampani yo obeere PRO wayo? Ani anaakuteeka mu kampani yo obeere CEO? Obeere MD? Kwezo discipline zoyolesa nga ozoyoleseza ku social media. Waze ku mukazi maama wo, maama wa malayika n'omuvuma n'omukola bw'oti ku lw'okuba yasabye amabugo oba yasabye obuyambi. Yes, omukyalo yakikoze bubi era yadde asaana n'okukkakanyizibwa
wamuhandolinze naye nga tefe mu mpisa yaffe eya wano wamuhandolinze bubi zibwa ekitabo kyandibala kirina okuba oli namwandu ali omu ku bannamwandu batamala emirundi siniya era alina omwana muganda wammwe era abadde ne taata wammwe ebbanga omukyala yalaba ku bwerere bwa taata wammwe akolifayingira leero okubeera maama we era gwe mu Buganda tokkirizibwa kumuganza oba onfuna bulungi mu Buganda mu ddiini n'eddiini zonna olaba n'ey'obusiraamu ekkiriza ebintu by'okuwasawasa ebyo naye omukazi yaliko muka kitawo emukugaana okitegedde kuba abasiraamu bo ntera owulira baseeka nga boogera nawulira kiti yali ayogera ffe oba otunyiriridde nabbosa tumuwa nabbosa tumuwa kiyingi neŋŋamba bannange naye nti omukyala wamuhandolinga bubi kati mu wiiki emu okuzika kwakabaawo omukyala omu avuddeyo omuhandolinze bwati olwoba navaayo abalala onoobahandolinga oti ate nga si ye gwa avunaanyizibwa kakati baganda baabo bwe bazadde sayidi eyo ogenda kubanga okwatagana otya nabo so nno mbadde ndowooza wali olina kugamba nti maama sooka okakkane amabugo prosesi yaago ebeera bweti ne bweti ne bweti amabugo bagawa buli omu mukwano gwe yamuwa ge walaba ekyengera baawa maama w'ekyengera ge walaba ezzana baagawa maama w'ezzana ge walaba bawadde enze baagawa nze paasono nga Tambule Junior ge walaba bawadde taata sali baagawa entayale n'omutemera n'omunyonyola kugamba nga tomuweebudde kudda ku TikTok kumuvuma kubanga you never know this life is round. I mean this world is round. Watyanga bukedde ku macanga weetaaga omukyalo oyo kinekewo osaagana obulamu bwa dduniya gwe tamala emirundi watyanga bukedde ku macanga weetaaga omukyalo oyo omukyalo oyo nawulidde nti musumba omukyalo oyo akyasobola okubaako ekintu ekyenjawulo kyakola oba gonyini mu ntambula zo n'ogwa mu fikisize nga yalina okuteerako omukono nti ono mwana wa bba wange ono muganda w'abaana bange oba muganda wa mwana wange. Why don't you use common sense sometimes ng'ogenda kwogera tamala emirundi? Lwaki okkiriza omutwe gwo okwonoonekera ku myaka emito gwandiyonoonesa ku myaka 7 tugamba nti awusse naye okyali mwana muto ate nga wasoma. So ebintu by'okuvuma ebyo birekeraawo. Wavuma taatawo bubi nnyo era ne bagamba embwe asimanye enjize ezaala enkolya alyose n'amwevumira kasita mwana we ebikoze n'ebirala ebiringa ebyo. Tetwayagala bigendamu nnyo. However byatuluma. Ffe tetulina bataata baffe. Tugamba noga nti oba oliawo taata wange senga yaliwo nandimukoledde kino oba nandimuwadde kino oba nandimuwadde kiri naye taliiwo. Kanaawo ozze mu liigi yaffe. Naye taata wo gubadde wemina kaseera ng'omufunyiramu. Actually ndowooza taata wo omufunyeemu okusinza ku baana abalala kubanga weewaana nti gw'obadde nga naye buli kaseera. Naye ate w'olabira nti tobadde gundi we kwe kubanga tolina mu packing order y'abasikaabe. Toli mu packing order y'abasikaabe. Kati abo abantu ne muzeyi sali bayinza okukwata omuntu alinga ggwe. Simanyi batamala emirundi sini yaleka ekiraamo oba teyaleka naye bayinza okukwata omuntu alinga ggwe ne bamukwasa obusika. Yinda atawo yagamba yennyini netamala emirundi sini yagamba tasobola kuwa busika ojja kukwata ebintu byo bitunde ebyawongo bye. Anyway, naye nga kyenjagala okuba nga nkugamba weesonyiwa okuvuma abantu. Abasajja abaayogera ku kuziika kitaawo baalinga bannabbi n'ebintu ebijja kutuukako. Bagenda kukwata bakusibe kati nga teri akuwolereza luli baalinga taatawo bamutya. Nga waawulira kino ng'ajja n'ejjambi awulira kiri ng'ajja n'eripo. Kakati ogenda tukamusena nga tewali muntu yenna asobola kugamba nti awaayi. Nga n'abayogera tebasobola kuvaayo eddoboozi ne liwulirwa. Tolowooza ezino social media zijja ne zigenda. Okyasobola okuba ng'oli ku piiki leero n'enkya
n'omala n'osangukawo. Jjukira kati omuntu gobadde wazimbiramu yakola ki? Gobadde wazimbiramu wuuyo yafudde. Okyali obulamu bwo buli ku TikTok na YouTube. Okyasobola okenda ku makyanga kasuku akukyaza afunye ekikyubbe Canada. Nga Saimo naye afunye ekikyubba somewhere. Kati onoosigala n'entambi ne Shalom. Yolowooza kino ogenda kikola paka de sustainability yakyo eri etya? Nziramu okusaba Maama Tamale Mirundi. Omukyalo omulungi oyo. Omukyalo w'eggonje wayogeza mpola ayogera mukakkamu. Naye nalaba ng'omukyalo omukambwekambwemu. Badde nkusaba. Fana tuli bazadde. Ku lw'omwana afa oyo Tamale Mirundi Junior. Tuulako wansi naye. Tulako wansi naye. Mubulire. Onoowulira otya nga naye otunudde mu kabbuli ye. Nga wakatunula mu kabbuli ya mwami wo. Kuba kati abo abantu abo bakugezaamu okumukuba juice ne bamuwangula amanyo. Kati basobola okudda ne bamugyawo bujja. Naye nga ate wakyaliwo chance y'okusteppingako down. Chance y'okudda emabega ekyaliwo. Ebyasaba babitereeza. Okyasobola ogamba naye Tamale Mirundi Junior. Gwe mwana wange omulenzi, gwe mukulu. Ensi yonna ebadde ekulabira nkifaananyi kya taatawo. Era taatawo ye yakutumbula okutuuka wano kuba singa ate taatawo era ate tetwandikutaagidde. Naye kakkanyaako. Lekerawo okulumba abantu. Oyinza okuba Maama Junior togenzeeko mu makomera, togenzeeko mu makooti lwa mwana oyo. Naye kati nga akaseera katuuse. Obongo oyinza batokabye ku maziga lwa mwana oyo. Naye kati nga akaseera kakoze katya? Akaseera kati nga katuuse. Okaabe. Tamale Mirundi Senior abadde engabo ya family nga taliiwo. Engabo ya family talikola ki? Taliiwo. Mwe mulaba nga kyandibadde kikulu. Tutandike kati nti ate Tamale Mirundi Senior, Junior bamusibye kuvuma abantu. Kati Muzeeyi Magala ali ize. Ne waliyo kati kanko ekyokulako. Kati damu ovume na Lweiso naawe. Naye vuma na Lweiso nga president nga tata wa badamu vuma. Gwe kwata bukwasi kyano tula kutandika vuma General Lweiso. General Lweiso tamukazi talina buzibu. Issues ne taatawo ye zaalizize. Akati goba uli oli w'amaanyi. Kwata General Lweiso mutandikeko. Kwata Odrick omutandikeko anti taatawo atayagala Odrick. Kwata mchala Luse nakyo omutandikeko. Ojja kuwulira tembere. Ojja kuwulira lwaki embwa tezikaaba ziwowola buwowoozi. Weegezaako okwegumyagumya naye tolina kyoproving okufiirwa kwa buli muntu. Okufiirwa kwa buli muntu, buli muntu afiirwa, buli muntu afa. Tewali wana kujajinga nti oba oyimidde bulungi mu bigere bya taatawo, tewali agenda kujajinga nti oba taatawo muri presentinze bulungi bwato bwe nyini bwato bwe yali. Bano bakusudya ne bakusuula, Abaganda balina olugero nti kali bakasajja akuliisa ngo. Bano wokyale ne bagamba Tamale plan ndi mulekwa, tulina plan ndi mulekwa, naawe ne weesuddiya ndi plan ndi mulekwa. Kumbo ogwerero gwawo. Bwe bakuza plan ndi mulekwa bebugaga Tamale Senior byakulekedde biriwa nga nabyo tolaga kakati awo ekya plan ndi kiriwa. Okola mu government. Kiyaninga ekyamanyi kyasobola okukolera ku education na kufunira kiremu mu Ministry of Lands. Kakati plan ndi mulekwa twandigambye nti Tamale Mirundi Junior yasigadde mu factory ya Tamale Mirundi Senior. Ntezo basi ze mulaba ezigende Kapichora zonna za Tamale Mirundi Senior Junior yazisigaddemu. Naye bw'obanga okyali nawe mu mbeera ya kubeera struggling mulekwa, toli plan ndi mulekwa. Toli plan ndi mulekwa. Teekateeka kakkana labirira maama wo kubanga mukyala nalabye nga yeetaaga okukola ki? Yeetaaga omuntu asobola okumutegeera mu mbeera gy'alimu. Mpola ne ba sisters be abalala
nana olira agamba ng'anyumya nti ole sister wasome Namugongo mukyalinayo omwana wa secondary wandibadde kakati ng'omuvubuka akuze waka n'ekisajja kino bannaye wandibadde kakati ng'omuvubuka aliye waka taatawo gwalese nga gwe mukulu mu maka g'ekyengera wandibadde kakati otuula ne mama wo ne ba sisters onoga bannaye kati taata taliiwo naye kati tukoze tutya no sister afa asome wandibadde kakati oyiiya nti yali antutte wasale kati kangende wa genosale musale ndabe oba asobola okutuyamba kati kankole zino kantemegana amagezi kantemezi n'empenda nsobola okulabika nti family njiyimirizaawo paka wene esobola okustabilizinga naye wajjidde odda ku social media ovumye Saabazonto Saabazonto naawe nno Saabazonto omuvumye paka kuwulira bubi tokomye ku Saabazonto ovumye Muzeeyi Magala weewanye taata wange bwe yafa nakola live eri mu miliyoni simanyi mmeka kati ekino kyakwewanyisa ekubye miliyoni z'abantu zituuza kisayi ky'Ennambole kati miliyoni z'abantu ezalaba interview gye wakola nga taata wafudde ne zijuza kisayi ky'Ennambole zigattako zitya ku ggwe just tunyonyole how does it hard zikugattako kiri kuki zikugattako ki kale video wagikola nakola miliyoni 4 zituuza Nambole okyali mwonde naye amagezi amato oyina mangi amagezi amato tamala emirundi junior oyina mangi ate nga gali wamu n'amagezi amasiru nago oyina mangi wabula ke kaseera otuule wansi ne maama woyo gwagamba nti gwowuliriramu era nti bwakugamba ekigambo toddamu mutuule akuwe osetinge entambula zo endala okimanyi nti abantu mu bulamu basobola okukola kubanga tubadde nga tubiraba references weeziri ne batulugunya abaana b'omugenzi naye nga omugenzi yafadda naye ekintu kyeyakola ekibi ekyo ekisikire ne kijja nga kijja ku generations abaana bo ne batulugunyizibwa olw'ebikolwa taatawo bye yakola oba olw'ebikola muzeeyi wo bye yakola tubirabyeko bingi nabadde ndaba wano eno batabani ba muwala wa Katatumba ne mutabani we bali mu kkooti ne Sudiiru ono Angela Katatumba n'omulala ne Guy simanyi oba luki abantu bangi batulugunyiza abaana b'abagenzi ng'omugenzi avuddewo nakola ewa Pasayiga recently awo abakazi ne batulugunya Pastor Jengo abakazi Pasayiga bye yali yagalako n'abazaalamu abaana n'abamu teyabazaalamu naye nga balabye opportunity eri awo bagamba ono omwana asigaza ssente TV weeri ABS TV church weeri abakazi ne bakola effujjo ku mwana oyo abamu n'okufumira baafumira dda mu bufumbo bwabwe naye ne basigala nga bakola effujjo ku Pastor Jengo okimanyi nti abalabe ba taatawo basobola okukola effujjo ku ggwe okimanyi nti abalabe muzeeyi bo babadde nabo basobola okugamba nti ensigo yatambula emirundi senior ne junior katugigirewo ddala wano abantu bakusuusuuta ng'okuziika kwakabaawo naffe baabitukola nja kumuweerera primary yonna nze nja kumuweerera university yonna nze ndi wamuweerera nze mumpeeko ono nze mumpeeko n'oli naye baaba namwandu waaba si w'amaanyi nga tavumiriya nga si mukazi mukozi bwenno weebaze Katonda nti babalese mukuze ate nga muli planed nga bwe mugamba muli planed naye kati lyo balika nga tebalina kye balina n'akapoloti taatawo kayabaleeka abafama ne bakatunda ne namwalu ne bamugola ne mugamba genda sole ezo zibadde tuziraba namwandu n'akwata abaana n'abasuula mu kika naye n'apaala n'agenda anoonye obufumbo obw'obulo oba kukola oba kiki kakati ggwe ebyo natosoose kubirowooza nti bisobola okwapeninga abalabe ba taata wange be baliwa taata wange abadde ayita nnyo mu wano abadde ayita nnyo wano abadde avuma nnyo ono bw'ati ono n'ono lwaki sitamuko ku bigere
abantu bano bayinza okubeera target, yinza okubeera nga nange baagala banzijewo. Olina statement gye wakola emabegekawo ne nkulaba ng'omuntu alina amagezi bwe bakubuuza ku nsonga z'okwetondera Mengo agamba nti Taata Sally ne bakulu bange banaaba kisazeewo okugenda okwetondera Mengo, I'll go because family jabe esazeewo naye nze ng'omuntu sikiwulira. It was understandable ate wakola statement nga yakisajja kikulu. Nze ng'omuntu sina nsonga lwaki neetondera Mengo, taata wange waba yali yawukana Mengo ensonga ziziteko kuba nga weeziri, naye family bw'eneeba esazeewo tugende tusinkane abakungu b'Emmengo tubeetondere, I'll go. Wayogera bulungi. Kati ago amagezi gaali gakyaddewa watuuse okukola statement evuma abantu oddeku nga wakakomawo okuziika nnaku 2 n'oyisa Samuel Muyanga lutaayo eggaali. Tonnaba kubugumya nambooge n'ovumavuma abantu abakusaasidde kaddaaki n'obawoninga n'obalagira nga bw'ogenda simanyi okubafa nabo. Simanyi nze ndi Prime Mulekwa mundabe ndinaku simanyi kulaibena. Weebaza Katonda nti gwosobola n'okunywa kalaibena okuziika kwa kitaawo gavumenti yakusaponsalinze n'ebaziikira buziikizi mwe ne mutambula butambuzi kugenda n'emmotoka baabaweza abatwala. Mwagenderera na muzaffino. Naye eri abantu nga nakalaibena kawabadde wewannako tekasobola kubaawo naye nga taata afudde oba ng'omuzadde afudde ng'ensi kati kugitandika buto kuddamu kutandika buto duniya taamala emirundi nedda si yenkola yaffe. Oli taamala musajja muganda yoddira nkimu oli muzzukulu wani wa Mugema. Taatawo aba abadde atambulamu eyo line togamba mbu ojja tambula mu bya taatawo byabadde akolera atambuliramu. Gw'oli kimererezi oli gino yavuddewo oli kimererezi jjukiramu byonna byonna bikole naye ng'ojjukira nti oli gino yabaddewo naye teriiwo kati kimererezi kyekiriwo yeggwe. Ate ffe mu nkola yaffe ey'okulya bwe twalyanga emmere n'eggwawo n'ebimererezi mu biseera by'enjala n'otwabiryanga eyalidde taamala emirundi siniya naawe asobola okukulya ekyatutte taamala siniya naye kisobola okukutwala kuba kati naawe oli kyakulya. Enjala bw'egwa nawe bakutwala. Enjala bwe yagwanga mu byalo baalyanga obukupa ebintu ebitaalibwanga, baalyanga ensugga ebitaalibwanga. Nze nakula manyi ewaka ebyo ebintuntu ebyo simanyi ebyo bikinga jjajja bayitanga banyolo. Nze okulya ensujju nze nga ntula ndya ensujju nze kujjajjange omugezi Nakagiringa alinga yali tamanyi kulima matooke naye kakati time yatuuka nga ensujju mmere. Obukupa simanyi obumanyi obuyuni obwo venga tetubulye twabuteminateminanga bisolo. Kakati obukopa mbusanga wali ku gundi ku abamanyi Nterabulaba Kafumbe Mukasa Road eri kuba erigenda mu Kisenyi waliwo katoni nyina kabeera awo nga ku Blue Room bubeerawo awo. Kati mmere kitegeeza nti enjala bwekwata bweruma bwebezze emmere ng'eweddewo naawe bakulya. Kyayifo omukalu nze nakula simanyi nti nno nze nga muyitana wa ku luzzi nze nakula simanyi n'ow'oku luzzi bamunywa oba bamulyanga kyayi oba bamunywa. Naye ensi gyegenze ng'ekula ebintu tebikyuka notandika okulaba nti naye bamunywa. So munnange njagala nkugamba ebigambo bino ng'omusajja omukulu ategeera okusingako. Olina omuntu gwagambye olina kaki? What do you have? Wabadde ogamba Sabazonto. What do you have? Sabazonto byalina obirina. Kati Sabazonto abadde akulidde mu life ya kupambana wali ewaabwe ebwebajja. Ne byalina tobirina. Naye nakulabe mu interview eyo ng'okimubuuza oli musajja mukulu olina ki biki nze nvuga Benz. Ovuga Benz Sabazonto naye avuga Benz. Olina oba wazimbayo ku kayumba simanyi ne Sabazonto alina amaka ge. N'abaana be abasomesa abaweerera. Kati gwe tonaba nakugulayo wadde pampa ez'ebitaano
webereremu bwana Junior, otherwise ensi bw'ona oba osazeewo gitambuza bw'otyo naye ejja kukutambuza nga bweyagala. Ensi edisciplininga ffe tetwandibadde bwetyo lwakuba nti abantu baffe abamu tebaliiwo, era obeera awo n'otuula n'ogamba naye singa oba muzeeyi singa yaliwo oba nandibadde nga bakuwulira ku story nti muzeeyi wo yakola bw'ati, muzeeyi wo yalina kino na kino, muzeeyi wo yalina kino na kiri, muzeeyi wo yalina kino na kino, oga oba kakati nandibadde ndi bwe nti. Nabadde ndaba ku TikTok wano abaana baani ba John Sebana Kizito bakaaba babagoba mu nnyumba. Naye ani ata John Sebana Kizito by'obugagga byalina ku dunia kuno obimanyi mu kibuga awo. Nabyo abazzukulu ab'omu baana b'omu ku baana be ng'agamba batugoba mu nnyumba tetulina kye tumanyi. So my friend Tamale Junior, please calm down, please settle. Sooka oleke taata wakakane bulungi mu ttaka. Tannaweza wadde omwezi gw'oledde ono otandise n'okubaluka n'entalo. Sooka okakanemuko, kakanamuko kya buntu. Okakanamu kya buntu teri agenda kujajinga nti Tamale Mirundi Junior nga abuze nga yasirika, nedda. Kya buntu kitaasa bulamu obwo, kitaasa famire yo n'ebiseera ebimaso n'emirimu gyo. Yes. So kyembadde njagala okuyisaawo olunaku olwaleero naye nga njagala okutegeeza nti akafo akokusanyukirwamu kali wali ku Ntebe Road okyamira Zana n'ogenda bayitayo Ndejje bw'otuuka awo ndowooza ku masitoowa akafo akayita High Life Gardens. Eri abo n'abalina emikolo ng'oyagala reception ennungi, oyagala wonooteeka embaga, oyagala wonooteeka meetings zituno tuyingidde ebyobufuzi binaatera okukonkona, onoonyawo osinkanira abadelegate, onoonyawo osinkanira abalonzi bo, okwanjula, onoonyawo oteeka ka meeting nga waliwo okwanjula kakwanjula awo ku High Life Gardens wojja okuba ng'okyama. Nkugambye akafo bakayita High Life Gardens kasangibwa Ndejje ku masitoowa waawe kali. Abaana bali abakola obulungi ennyo bajja kubanga bakulabirira, balina parking ennungi nnyo ate nga ne security y'ekifo ekyo nnungi. Ebyokunywa n'ebyokulya birungi ddala ate nga weebiri mu bungi, ate n'ebyensula babitesitese bulungi nnyo. Obeera nga oyagala olinawo omukolo naye ng'oyagala kusulawo, oba tugeze olinawo embaga omugole wanakyusiza n'emperekeze we zinakyusiza, simanyi ebyo byonna bajja kubanga bakuteekateeka bulungi. Akafo bakuwe rooms ojja okubanga okozesa gwe ng'omugole. Ova mu room oyingira reception, ova mu room oyinza noga nti tuvudde ku reception tukooye ffe ng'abagole banne katwebakeko wano tunaavaawo enkya, nakyo tekirina mutawaana musawo, takirinaako buzibu, ajja kubanga akukkiriza weebaka kubanga akasente kajja kubanga kakyaliyo. Kale mwena abo mu kitundu ekyo Zana, Ndejje, Zanta, Masitoowa, Kanaaba, eriyo zonna mbazigiridde akafo ako kalungi nnyo mu kukolesaawo emikolo. Ogupande guli nijja kubanga ogulaba. Abamanyi saidi awo waliwo ne kereziya bbiri, waliwo empya n'akakadde. Kati nga oba ova Kampala nga tonabatuuka nga emini nga wakayisa ku kereziya ezo katono, emini nga tonabaziyisa we kali, ate oba ova eri Kanaaba kereziya ezo oba wakazisa katono n'otuuka ku kifo ekyo kye bayita High Life Gardens. Njagala okubategeeza nti tukyagenda maaso okubanga tukola emikolo. Oba ng'oyagala kumpa mukolo gw'okukwanjula, kukyala, kuhinjira, mbaga, fundraising meetings n'ebirala, ojja kusobola okuba ng'onkubira ku 0727736363 nkubira ombuulire, nja kuba nga ate era nkubuulira ekyokola nawaawe tujja okuba nga tukwatagana nkula music mukubuulire gweetaaga kuba naye mulina video nazo tujja kuba twogerezeganya ate n'ebirala ebitambulako ku mukolo, kamera, video coverage, ebifaananyi n'ebirala abakatuma abalungi jabba nga ate nkubuulira. So ku namba yange yiyawo nkubiraako tujja kukola omukolo gwo nga mulungi nnyo nyini ddala n'ebyemmengo byonna nja kubanga